bagenda kweddiza amambuka ga Uganda. Boba ulidde speech ya president ngali Canada abadde nga akiddinganya n'akugamba nti Museveni toteesa naye nakkiriziganya n'endagano gye mukkiriziganyizaako. Mpisi guys, wane balaga nti bazivuga bazireeta mu Buganda kumbi bali bazanya kanyeebwa. Kati we twogerera omanyi kye baakoze ku Lwokutaano nabagambye ngenda okuva ku information nga mazo gita mugenda gira ku TV ze Uganda oba ku radio. Olwavudde ku live ya ku Lwokutaano waiso sabaza zali sonto nga information gye mbagambye efulumye. This is NTV ono sinze oyo sinze ngesoma wait. Hidesmen from Cameroon and Central African Republic, they are evicted in Yumbe district. Njagala okwate Cameroon ye. Obuuza musajja asobola otya okuva n'ente Cameroon najja n'atuuka e Yumbe district. Oba olinava mu Central African Republic ng'ajja atambuza eggala lye alituuse e Yumbe. Awo Museveni kye yagadde okukola yaddidde abalaalo be ne basigalayo. Bwe basigalayo ne bafuna akakodyo nti bagambe nti abalaalo bavudde mu bitundu bino bya Africa bazze kusetulinga mu Northern Uganda nakibanyonyodde. Nga baakikoze be bajjene b'emmagye n'abanyalonda abalina ente mu Uganda ng'akakodyo si kaakuva mu ki mu Northern Uganda ekyo nakibagambye. Era naye kibanyonyo mbagamba nti bagenda teekawo ne kafyu ng'ente baga nti endo zirwa kino ekya Uganda abalaalo basigaleyo. Nakibagambye NTV n'ekifulumya nga mazo kibagamba. Buli lwefulumya information wano kiba kitegeeza nti TV zipikinga information wano eno yabadde video. Mutegeeze baganda baffe bonna West Nile nti wenviira wano oba already gafulumye edda. Abasajja abanene mu gavumenti ne mu State House be bannannyini nte zonna eziri mu Northern Uganda. Abalaalo just babayambako buyambi kuuma nte zaabwe. Gana amawulire gemba wamuyinza okugalaba nti ku NTV oba ku Monitor oba ku Bukedde oba ne ku BBS gayinza okuba gafulumye, gayinza okuba tegannafuluma oba nga gafulumye. Temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo abavudde e Cameroon ne Ethiopia abayingidde Uganda. Nkiddamu temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo bavudde Ethiopia ne Cameroon n'endala ensi mu West Africa bwe bazze bagoba ente okuva mu mambuka ga Africa bakkiridde batuuse mu Northern Uganda gye bagenda okubeera n'ente zaabwe. Era temwewuunya gabagambye nti waliwo ekirwadde ky'ente ekigudde mu Northern Uganda ne bataddewo kalantiini teri movement ya nte. Ekirwadde ekyo yegenda okubeera empingu esiba abalaalo okubeera mu Northern Uganda nga tewali nte etambula. Do you copy that? Awo sekuzzaako. Abangereza basobola okuwa obutuuze bwabwe ne bakulayiza n'ofuuka Omungereza. Waliwo otuuka nga waggale. Olaba ezo engalo zenkutedde nga waliwo ewaggale. E Canada osobola okufuna obutuuze bakuwa empapula zaabwe. Waliwo otuuka nga waggale. Mu America bakuwa empapula ze buli kimu n'okikola. Waliwo otuuka nga waggale. Ne mu Europe basobola okuwa empapula zaabwe. Waliwo otuuka ng'olina limit w'okoma. Mu Buganda buli wamu twaleka waggale. Tulina obudde obuggala ewamu oba nedda. Tulina obudde obusobola okuggalako ewamu? That is my question. Do we still have some time to cross some doors to save Buganda politically, socially, economically, or not? If we leave all those doors open, Buganda is finished. Singa tuleka nga tetulina nzigale, Buganda ewedde. Economically, politically, socially, Buganda is going to be finished. Obudde weebuli ani agenda okikola? Ani agenda okikola?